TV ey'obwakyabazinga ife tuli basoga bene era kyo baba yasiima twasobola okuba ate nga tukuweereza baba kyabazinga mwene kyalo His Majesty William Wilberforce Kadumbula Gabulana Diope owokuna ekyalo kye yakirimu ali kulamula aweziza emyaka 10 nga ali ku ikonero ey'abaddaadabe oyo mwiddukulu wa Bwamiki aliyo munange musangavu ino nize Samuel Mwesigwa kunchi okwonako olwaleero twidde okuba ate nga tukulomboddera ku mboozi ey'amatikkira g'omukuzi ogw'ekumi agali gy'okubaawo ennaku z'omwezi nga 13 omwezi guno ogwa Namugozi omwaka 2024 tulijaba mu isaza erya Baba Kyabazinga erya Bugabula Bibbi mu disitulikiti ey'Ebuyende Bukungu ku mwalo. Abasinga abali mu disitulikiti eno ey'Ebuyende bo batandise okwebeyabeya okuteekateeka omukolo guno era ng'onaku olwaleero twidda kuba ate nga tukutegeeza nti Omunayuganda ng'obitaku mu Busoga nga wawasaako ebusoga wafumbirwako ebusoga olina ku mukwano gw'omusoga nga weekuusaako ku Busoga kujja musango gw'amaanyi ino era oyinza n'obutatuuka mu igulu wonna abatogiire ku matikkira gano ag'omukuzi ogw'ekumi kubanga matikkira ga byafaayo giweze emyaka 10 ate n'omukuzi ogulijja okusookera irala Uganda eno ne East Africa n'olukalu lwa Africa okubanga mwerera ku Kyabazinga ng'atambule ni ine bantu Her Royal Highness Jovia Mutesi mwidukire embaga ya mwenemu mutigulo n'ogusooka muli kwenda kuba ate nga mumbonaku enaku dino aboneka bulungi ino anirira agedye so byonna ndiba kubera ndiba ebira ku bibire ntitwidde sobola okuba ate nga tubaabu mu studios muno ninamu omukungu ali gy'okuba ate nga atwenonola enteekateeka mu Bugabula Bibbi editya tutandikireyo eneere eri gy'okuba emikolo era ng'ono n'atwala olukiiko oba ndikwenda kulinga ekigambo ky'ovasiya bakyoga batya n'omukumikumi ow'enteekateeka oba omulingirizi ow'enteekateeka doona mu isaza erya Bugabula Bibbi. Bugabula Bibbi n'omuli disitulikiti ey'Ebuyende omuli gy'okuba emikolo mwami ono gwe nnaye mu studios kunsi okwonaku olwaleero nina abantu abandi baidda kuba ate nga bona batwegaitaku Owekitiibwa Richard Mafumo minisita w'obuwangwa nga ensonga dino eddamatikkira digwa mu minisitule ye maisaawo yene eddatwegaitaku Owekitiibwa nsanga era okubona ku Baba TV Busoga titwandula mayina kyova tukwandulire era kusaba muse kuba litubona era tutandikirewo enaawo amayina gange ninze omwesekisigaisa Joel nenda okulamusaako ababoni ba Baba TV mwena naye muli banaye mwagodye mutya nze ndi muzaale w'omusaze ebyokumi ku kyalo kino kyemwako bangeire ekyekidera era twayogeranga ku bantu abaavu abantu abali sooloko atukoba kidera aisituufu baaliyo batwalinga tuwama bwama okusooka mumigo mubasi omujasi asookaga mamumu omuligo kyakwerindirisa ate kikola omulimu bakukoba nti obulente gabonaki baba n'omwigo kuba oyagana ekiraalo nakati nkuwaire omulimu obozera mwigo obozera mulimu ndi musanyufu ino okuba n'olwaleero natukanya ku nsonga ed'amatikkira g'Ababaka Kyabazinga Busoga ate nga kuluno tuweererwa omukisa ng'abava mu isaza erya Bugabula Bibbi naddala amadyoke wansi ekunandanga nifobikoomukolo guno ate kayi kituweire naisano Baba Mwesigwa nti kuluno nife isaza erina ebintu erikola ebyafaayo bino ate nga tukale tuga ku byafaayo wetwogera ku Bugabula Bibbi tutegeeza ki kozi waliwo abantu nga bakiwulira tibaidi lwaki Bibbi pano Bugabula Bibbi eno erimu amasaza abiri nga gonagona gatandikisa Bibbi ekyo nekisooka the initial meaning nti mulimu Bugabula yene Baba yava Gabula mwabamu n'ebudyope atetekefunidaakusogadonadona Baba Mwesigwa nenda bakutegeeza buli ali tubona nti emikolo gya Kyabazinga gyonna gisinga waliwo mu isaza lya Bugabula Bibbi ebudyope ekabulu eyo neeri enkuni eya Busoga yonna emikolo egikola ki egisinga egikolera sebo so gyebeta Bugabula Bibbi ebyo gayita budyope
nekugabulayo baba yawe. So ku masaza ayendooza amasaza agandi ti isaza lyonka eti neeri mu disitulikiti ebiri lyonka mbe ndikuba nti nesaza disitulikiti ebiri nabona ni ziti nebunole bunanumba yona nga buli mu disitulikiti ibiri. Okay, kati tuyire awo onkobye niwe omulingirizi tuseewa nze nkobye abantu nkunze n'abali mu Africa ne East Africa nti baidde aye ninza okuba ndikweddaakira wano bwereere ng'ezira kiri kuyitako eyo ku ground tukobere ki ekiriyo memmale tukobera abantu mukolo ki kubanga naku olwaleero bayinza okuba n'ogusoose okuwulira bino. nti webuli waneko nomulinda bwaikisa era buli kwaniriza buli sekinoomu yaali ife tuliyo tubaniriza mwidde mubone kyebategeeza nemugabula bibi nti ife buli kimu mwesiba kiri sente tuli bulinda bw'abantu baidde tugabuze emyaka 8 nga babalagukana byabusoma tukoze buli kyetaagisa pano bena abavubi nti mutavuba byananda bya baba mu maadi ngo birinde bwamwe naide yonga apo ne kike bategeeza okuba nti mugabula bibi yakola ki nagamu ku masaza ga busomesebwa. We are very much so we tonight that we dasobola ovuba ku nga birimu tujja twabasuubiza tujjaba ife tuleeta nteda mu maadi twakome tukwenda tutika baba ente y'omumaadi nga yakiro kikumi so mwami mwesigwa iwe kai koli mukino ekintu ewendanga nabeeka bakobera okufumba ebeerindi zena nja kwidda n'ente y'omumaadi aye nga mbaire nga kajjamu ebyo nenza okutuusa okusaasira n'okubagereja obusoga nti twaviiribwako omuntu omu kuba akola busoga kyeri olwaleero bagagulabiziti yonna amasagali kolebyo ebyo isomero ebyo lyatunta ino so twenda okukubaliza n'okusasa era kobera abantu nti likaaliwo oyinza okuba nti lyati nti owundi yawoza ati lyavaawo isomero likaaliwo era ni mu nsomero wendi kusinziirwa kwenda kulyasomera kuyena masagala ikuminaisa tulayidde balayo nimbaba kale ena kudomwezi nga 13 nenteekateeka lwaki tuli wano baba kyabazinga omukuzi guno gulijja abagole nga tudaguza nga bwali ku ikonero makiikira gabaawo buli mwaka ena kudomwezi nga 13 era mu masaza ag'endawulo gonagona tuweera mu kifo kirala we tulijja okuba ate nga tuba bukungu olukiiko olutesitesa olw'okuntiiko luliwo buti lwaki lwalutandikire ejjo okuba omukolo yeene tusobola okuba ate nga tutegeera ki ekiriyo aye nga ddo enteekateeka liri kujja mu maiso mu bwakyabazinga bwa busoga boona bamaze okuba ate nga bateekateeka buli kimu nendosooka otukobere kuuku waliwo ku emikolo enteekateeka ediri gyosookawo ng'omukolo gukaali kubaawo tulina enteekateeka baba byasemba okukyalako mu kugabula bibiri baba bwebukungu yasiima nti tubengawo n'empaka ye ed'amaato yadisiima ino mwami mwesoga nenda okutegeeza nti yakuba n'empaka ed'amaato okugulawo omukolo guno kwikumira ebiri tujja kubaayo n'empaka ed'obugaali empaka ed'amaato liriwo kwikumi na ibiri liriwo saawa imeka baani abajodeeta bamu era buli asobola nti abaibiri asobola okuvuga amaato ag'empaka amaato gano agayingi ni ag'enkasi bebabaga bagankasi agayingi niyo batosinga ino oba ovuze buvuga aye gano oba okozeisaamu amaani ngewatulaga ekifuba kyo ti kirimu amaani so abali kwiramu mpaka tino ndikukunga abantu okuva emayuge okuva mu disitulikiti eno nedabusoma tiba mu disitulikiti eyo yonka tirino mpaka kitegeeza baide n'amaato gaibwe gajja kubaayo amaato galiyo omuntu aida atulage bwa nze wemba tesobola alivuga ndi livuga lyange ndikwida n'eryange so omuntu emyaka gyona gyonna abakazi n'abasaadda guno n'ogusooka gaali gabeerewo era yasiima nti gabengawo buli mukuzi so kuluno tulikweta buli omu aine skill evuga eryato ery'enkasi aide yetabe mumpaka lino ngaikubera ibiri
kuba lwaki nendo tegeza soka lwaki kiba kuikumenaisa tukiba mikolo gya buwangwa baba ayinza okutafuna bwire kale tutampola kuva eno nakwire eno kuba ebiseera ebisinga mwesi gwanga bwoboine baba abafulima abakoze eki baba ayambaire ekyambalo ekimulaga nti nekyabazinga kai tomuyisa mu kindi so tujja kubaawo ne health camp tujja kuyidandaba abasoga era programu eyo nkiwa nti munaku ibiri Dr. Changwa badako abafulina program ni Dr. Balieku ni Minister Shira Gandhi okobera abasoga nti tusazeewo kampa ikuta enga by 12 kampa na kolachi nawe tandi tujja kuyidandaba abasoga endole donado baba yasimye kuba yako bantu kubana sendole obulafu n'okutamanya so okuluno abasoga baite bali kujja kuyidandabibwa endole donadona ng'otwalire ku ekyo tuli kusaba nti omuntu obananga kuikumenaisa tu oyinza ogalangana namukulu wawaaliwo okutuka ofuna mwamagalanga nanga kuluisi kuikumena ebintu asazeewo baba yasimu nti akasiri kajja kubaawo ebyuma bijja kukonda nti omukolo gumumaki bantu namasatu so kuikumena ebibyo abantu mwida musule bwabukungu ku mwalo mubona omwalo bwekuva empewo yawo enino obuyonjo bwayo tube bukungu kuikumenaisa tu tusangalire baba waliwo banno nti zena ndyava walanja kwenda asule byosula biriyo wetwali tulijje kagulu twali twakava kagulu duzi wano kwikumi n'omusanvu abaayo batusuza abantu bajja okuva ewala basobole osula ku mwala awo mu disitulikiti awo abantu basobole osula awo aye kyentasobola kugarantinga nti ebisolo bijja kuba byabwerere ebisolo asakira obusoga ngaava yawolanibwa n'abakulembeze abali mu masaza ge nga bemupiira olwaleero ebukungu ku mwalo wazimbibwawo eddwaliro lya biliyoni namba okulolako eryeribayo nti abantu ab'okumwalo bano bagire tebafuna okwidandamika obwendwaire eyo nga bubaagana waye bali mwesiganga bwokiri nti olungi atu baba nensoni okujonona eddagala lino aye atu bagire nga bakubirizibwa okubira mu bwakyabazinga abantu eddagala saano balifuna ate nga nondi libagana bakola ki ate bagire tibasomesebwa nti ne levels eddogolwaire buno kendeire olwokuba nti ebisomo bigire nga bibita baba abantu balonda omukolera ku emirimu mu bwakyabazinga bajjanga kwogera ku kintu kino so wajja okwesanga nga okutya kuno okwobulwaire buno bwesigwa kukendeire nti olwedde ababulina bali ku treatment oyo akaali obufuna afuna information yemala okutangira so timuli bubindi mbugaza wala tuli bubinaye so tukoba ndi ku nsonga ey'okulwanisa endwaire ya health center y'okuna ate nga health sub district ya Buyende abantu baife baidaawo bafuna buli magezi gebakola ki gebeetaaga disitulikiti eya Buyende ni eisaza ino erya Bugabula Bibbi mu nsonga ey'abantu okuba n'emmere mu maka kubanga n'ekindi ku ekyo obwakyabazinga kyebutaire kwina isira kiri kitya twenda twidde mu kyalo nga mulimu emmere titwenda kukoba bukobe nti twalina omukolo twalina amatiikira aye nga ensonga enkulu obwakyabazinga budidde nga titaako isira ng'ekyalo kyo kyene kabiri abaayo biba bitakumbali kyenenda okutegeeza nti okubala natandika okutegeera ekyalo kino nekibaire kyebeeta food basket ya Busoga ne Uganda abantu ababugabula Bibbi balimi ba bintu byonna byonna okuva ku mmere ku bibala na buli kimu Samuel bwoyenda amaido bwekubanga tiiki bw'obuuza bakoba ati galiwo mugabula eyo gali amaido galiyo bw'otuuka mu kyalo mu disitulikiti y'Ebuyende tulima amaido tulima muwogo tulima obulo embooli buli kimu tulinakyo ate oba olwokuba nti tulina ebbali likumbi lirimu nandawali so kutiife twefaaku so omuntu yene naye kuyidda ebugabula Bibbi mu disitulikiti y'Ebuyende iwe bidamu n'akasente ojja kwegulira ebintu biliyo emmere ife endala tera kulumba mu kitundu ekyo tuli balimi era Samuel bwona aboyira n'emiwogo baida akusibira bw'oleete kusera byokulya biriyo akasente kyendi kwogera era ekiriyo naliyooku nabibona nga itaka ijimu itaka eryawo nga bwokoyota ejimu
obusoga birina ekyafaayo nti mwesiga owe bugiri osimba duuma wabiteebwa ekisatu nga ife tukaali ife twasimba nga iwaka bisaawo ekimeka bisatu duuma ono mukulu tumuliira kulala so ettaka eryo ebyo katonda yalitaamu ekyendawulo kale ali tubona ku Baba TV tuli kwogera ku nteekateeka d'amatikkira agajja okubaawo olwokutaano olikwidda saasira eyo erijja okutandika olunaku lujaba lwakutaano tulijja babukungu eyo ku mwalo disitulikiti ey'ebuyende aye nga omukulu ono atutegeezezza nti enteekateeka diri gy'osookawo walijja kubaawo entaka edda okuvuga amaato imwagenda okufuna ku competition ed'amaato ng'ate bakolesa nkasi tidduba wendogera nti abantu bakitegeera aye abantu ababa ku mwalo mu Kiidi okuleka gano amaato gemwaga yingini aye gala ag'enkasi buli obwato bawotatu then tudda kubaawo n'olusiisiro olw'ebyobulamu baidda kwidda ndaba abasoga ate tibasoga bonka niwe osobola okuva e Kasese osobola okuva e Mbale wava Fort Portal waidde e Buyende bakwidda ndaba edi Uganda tukalinamuku ekizibu ky'amalwaliro kisobola okuba nga ekibeereso kyaddemu okuwona eyo idda abasawo baidda kubaayo buli kimu nabe ndi kwogeramu ku n'owekitiibwa Sheila Birungi Gandhi nali kulemberamu enteekateeka eyo yakuba nti ne bwebakwimu abenda okulongoosebwa nga kuba oti mulinaaniya mulina biki baidde abalongoosa ebyo bijja kubaawo ku 12 tutandika ku 12 tutandikanga ku 10 kuba twakizaganya mwanywesigwa nti eddwaliro eryekirera lini theatre tulini badokita abaliwo nga basatu ewoli naaniyanga yakulemeraku omukulu atwala eddwaliro dokita Mutaka Jobera ani wadde abakanika nebaine abantu mwidde mwekonde mufune mu kintu kino babanga ku bwereere tibajje basasula sente akayo kukyapa bagayo basasulize sente tuba tumuviire mu nnyo n'abasadde abenda okubafaadda mulabo na baidde so kidera eddwaliro eigulu litujookozesa mu kintu kino mu nsonga edookanika mu nsonga edookebera buli kimu omukolo gujaba wawene ku mwalo okwisomero omukolo guno gulimu primary school isomero lya primary ly'ebukungu mwala kyenkana liri ku mwalo kuba okuva ku mwalo oba ku isomero waba n'amaadhi gansigala oba oli ku mwalo waliwo abantu bataiddangako eyo tulagirize tutambula tutya bw'oba kantandike n'abayigujja abasoga bava ebuswika mwiga abo kankube ng'obiseekayunga bw'otuuka mu kyalo kya maama Rebeka ibakadatitemulamu tiweyongerayo wajja waliwa kukola asiwebeta ku musanvu ire waweta bw'ovuga n'otuuka ku lubiri lwa baba olw'ebidumbula todaana nakujja mu tawuni gemera nga muboda owene nga wakakola ku lubiri lwa baba nowali engira enkirira ebukungu yaitaka kale yamara maye batwambyeku luno balusebuseeku motoka didda kuseerera motoka dijja kulumuka mirembe erevuga oluguudo luti Buyende katonda yagikola nti ni disitulikiti esembayo ku maadhi edisitulikiti yakusooka esembayo ku maadhi osale oje ebusulikana omuntu ali kuva mu disitulikiti emusaidi ederuuka idinda iganga mayuge bw'oba obise n'otuuka edinda mutawuli te 2 iwe swaiga paka Kamuli bw'otuuka e Kamuli ku round about ye Kamuli wona ng'ofulime wano ku Busoga High oida kuswaiga paka wobeta ku Kamuli Administration Center then owete ojeekana nabye oterere ku Musebo abantu abali kuva esaidi edaiganga ne Kabiro imwe mu bitagwa Irundu kwa kasotuka Irundu oba otuuse ku disitulikiti y'Ebuyende ega ofuka luguudo lulala opite ku disitulikiti y'Ebuyende kweli quarters oje paka ku Musebo solo watuuka mu disitulikiti y'Ebuyende abatuuse oba oli kumukola aye lwakuba nti oba olina otuuka wonina beere yekyo beeta enina waliwo abataliiva mu Busoga bajava wano Kampala anti nibesoose okulagirira nti woba oli kuva Kampala oli Musoga oli mukwano gwa Busoga osuubirwa wasaako ebusoga wafunaku omukazi oba muganda we yabayizaako ebusoga oba oliteekateeka oba oli kuteekateeka oba waloota kuuku abasoga nga naigulo wano ose baaba olina kupita bwanga nooti gayaza
oba osobola okubita kuluno olunene paka mu mabira aye kasooka endagirira waikubita kayunga kuba nokumpi buti mwesigoidi omuntu gyenda amulagirirawo ki akumpi agatamumale maani iwe bitagayaza okuba paka kayunga bwotuuka ekayunga ojagwa ku bridge ebeta isimba bridge kasi ogimalaku oti otandike kamala mwako oje mulamuti bwotuuka emulamuti ojavuga straight paka Collins musanvu bwotuuka ku musanvu ojawota on your left ovuge paka kubiri wababa olwebudumbula kasi otuuka ku bwepa nibwotabuuza waliwo bwangira y'amaala mwenge maawe swaigetiya ndala ojja kuba oliwo ndowooza ku bantu abataidiyo mwedda tuteerawo ku bipande kuife mwamaze era obitawo amasazi ag'endawulo gateekateeka gaide gateekateeka emikolo gino kuluno kyandawulo ki kyetuba tusuubire mugabula bibbi tuyinza okuba nti awe twali eno bano basinze bano kubanga kasookedde buti buli wetuba tuvaayo nga tugabye max kyandawulo kyekiriwo mwami besugu ekyendawulo ekiri ekisookera yala matikiraga namatikiraga ikusooka maama jobu yamutesera okufuluma mulubiri baba ina amulaga abantu ali balagirawo bugabula bibi kumwalo ekyokubiri bano babere balwaniranga ifetegaike gakusatu ife tuli kugaikumi nga baba ali kuikonero bajja kubaala bugabula bibi kumwalo ebukungu ekyokusatu n'amatiike baba geyasiimye agali mu isazali erimu enkulu ndondo nedikolerwako emikolo mwezi gwe toyinza okyerabira era nali njabuuza lwaki bugabula bibi lwaki eno neisaza omukolero emikolo gyona gyona ekikakasa nti olenge kyabazimba so okwidde okusooka okulaga ine bantu era alina kusooka kwiddeeyo era alina kwiddeeyo nekuluno omwaleka buli wamubona kumama mbe musobuti kuluno abasoga mwegonde mwide mubone mama tali kufuluma ekisenga okwidde omulaga obusoga ne Uganda nensi yona yona bali mulagira mu bugabula bibi ebukungu kumwala omukolo guno noguli mu kitundu ekisembayo busoga bekomere pa mojerebete ebukiri abe n'omukolo oguli mu kitundu ng'oluguudo lw'ojja okozesa lwamaala disitulikiti ya Buyende muzira Collins ate tetwafunamu era batuwaku ku disitulikiti wenaaba kale njakwongera okwidukizayo wakatwegaitaku nina omukulu ono bamweta Isabirye Joero n'omulingirizi omuyise Kisige n'omukumikumi wa programu ediri kufa mu isaza omulijja okuba omukolo erya bugabula bibi bugabula ni budyope tuli bukungu kumwala ko tukobye buli ajja kuvaayo n'ente ey'omumaadi abavubi babakobye mutavuba emale ensonzi engege obufulu buli kimu empuuta esegeeza nti abali kujja ku mukolo oyinza okuba nga tolijjirira kirala odda kumayiza nga n'ebindi obifunye tulijja kuba bukungu awo ku mwalo waliwo eisomero amaze otuwa direction kuimu abatajjanga kwenu bw'obanga olifuga kasita otuuka mu busoga ng'okaali kujja mugema luguudo lwaiganga waliwo awo ekitundu akyota kwibiri ogema kamuli nimama ali kuva mu bitundu ebindi atuwa directions olukiiko olutesitesi mubwakyabazinga bwa busoga bamaze okuba ate nga batwandulira enteekateeka nga wedulijja okuba atukobe nti walijja kubawo enkwadukedde amaato baganda bange ab'emasese nga mwewaga mwevuga amaato mwide ena kuno mwezi nga 12 tulijja aba competition yedo okuvuga amaato ag'enkasi niwe atabibonangaku idda ebukungu so emikolo giri gyatandika nga 10 bajja bawa olusiisira olw'ebyobulamu balijja kuidandaba bakebeza obulwaire bwa siriimu obwa TB hepatitis kodi benda musaada benda basalamula kodi kuba idandaba olinaniya baida cooperatinga byona ate ate byona bya bwerere ku mukolo guno tulinako okulya oba buli omu abeede ebyokulya bye twakoba okwidda ku mikolo
twamaliza nga tulinoonya chapati tulinoonya mandazi gabula bibi olikoba mulina emmere muli kimutegekeire ebyokulya mwami Mwesigwa ekyo kyenipenda okwogerako nti buli ali kwira ebugabula bibi ku mwalo ogw'ebukungu olijja kulya ayi ozo tuli kwidda abantu mitwalo 2 3 gyonka ife muntegeka yaife ekitono tulitegekera abantu obukairo mukaaga so mwami Mwesigwa buli ali kwidda ajja kulya baba yasiimye abantu bebonabona baliye okay kuba mwene yaida ne ebigambo bye byatambuliramu statements de byatambuliramu mulimu obwavu endwaire n'obutama naye ng'eddala eno yona erwanisibwa so emwida baba baali nimutalira abagabula bibi tubatwerere emmere ejja kubaawo nga ningi omuntu ajja kulyako batbakwoga buli tujja kwidda n'emmotoka ddaife mutesiteesaawo okupakinga kozi tuyinza okuba nti muyiteekerateekera abantu obukaire 6 mwalowooza nti woonawona waidde abaawo bantu motoka ati nga tujja kutambuza bigene ekintu kino twakiteeseteese nti parking yo eri provided buli ayigwira na motoka yejja kuba secuwa oli tulina omukisa muna samwezi nti lansi yeyebukungu eyo bano batusindikira abatereeza ebyenvuba abakobyekolo tubaidde atereeza byanvuba batereeze byakwerinda so alikulidda n'emmotoka yo kumukola obwota bamukutya abamadowadowa baliwo abakaki baliwo n'abamadowadowa ya bulu bajja kubaawo kuba mwene kyala ajja kubaawo mwene itaka eryo ajja kubaawo parking tesobola kuba kizibu okumukola bwababa nga nimwene itaka mbeera anoyiye iwe oli ku itaka lyosobola otya okuloba okuba olimu nekateeberanye abantu abebukungu bayikiriza abalina iduma gaivu bakuba iduma tokozeeki tumuwoireyo bamupakinga mupakinga mukase baba alikolaki nimwene itaka lyo so omuntu alina emotoka yo otabamukutya konakona that one is catered for okay parking eriwo emala nibo tunasalawo tutebwa ku luguudo enakupakinga okuva wotunatandikira paka emunako makumali omukolo guno bantu kyabalina okwiddako yonawo selection y'abantu bemweseeku oba buli muntu ate nga bwababa tetusosola ate omukolo guwooma bantu bwonaako otunikwenda abantu ekikula kino n'ekikula kino nawe baine oba otandise okufuula baba nti musosozi ate nga busoga twaniriza mu disitulikiti gyoli kuiddamu Mwesigwa erimu amawanga agatali gaabasoga bonka esaza lino lirimu abaliwo esaza lino lirimu abamolo esaza lino lirimu abateeso omwalo gw'obukungu bwonga kuliku abalugwana kuliku abateeso kuliku abakumamu so ekikulaga kinti busoga baba ayaniriza buli muntu so kumukola guno tutujja kutaawo muntu nti ono oba ono otulaku ekyendawulo ekiriwo tuli kusosola mu nambala mujatuwa ebyokwambala oli kuyira kumukola guno baakuna enambala yebulikobaga at least ebe kanzu n'ekibuikako omukyala otayira mukateeteyi baba tebamukuna midaa baba ayitira mu gomasi 13 ayi 13 oli muidembe lyo wanawali empaka d'amato kale ayitira mu gomasi oyinza obutanumirwa kuba bayinza ogininako bakugemerawo ate ngaoyinza oli obona eki ayi 13 entaka ed'amato abantu bona bajabonera bwerere nekaitusasuza nti birebitu bya baba so n'abali kwenda obona baide babona empaka ed'amato babona obugaali baidanga yakambuze bano ab'entaka ed'amato bajja kwewandiisa oba iwe niweddaku olwongo otandikirawo tukuta mu lisiti wajja wakolaki nebintu bino bya baba Mwesigwa tutujja kutambulira protocol ene 12 ayi 13 na waliki waliwo okwamateeka omukazi ayambala egomasi omusaadde ayambala ekanzu n'ikooti kitegeeza nti oboneka oli kulunga oli kungubaga ate kule kujaa mukolo obusoga ekanzu bweyambala genderere kitegeeza nti wandiba oli mukukungubaga tikyegenderezanga notuli kukyaza mwene
ate nga yali yakava mu mbaga ya mwene ate nga yetuleetera maama omusaza tusaba nti taakuukuki so buli omu ayambala afaanana omukulu awombe waliwo abawala abatabakuba ati gomasida abakazi bakaire bekoolo bekake babe bakaire kale aye nga tebuliikoba nti omukolo guno buli mukolo gubaaku n'ebyagwo kuba eriyo wempwera nga balikulanga ati kodi bakweta blankets kodi n'ebiki limu omubiri bakoba tujja kwambala bulaka and white byeru nabiki nabirugavu yaba ni kodi yayo kodi eyerugabula bibe mukungu ku mwalo matikiraga baba ng'omukuzi ogw'eiko omusaadde ebe kanzu na kodi omukyalo tuli kwegayirira mu buwombeefu nga tutulagirire ebegomasi nga kuliku ekisibiro osibe bulungi meri yasobola okwambala gomasi eza kisibiro ayinza otaapa olukomo ebigambo bino omusoga byawuka but we don't mind kasooka oyambaire gomasi kuba omukolo gwa byabuwangwa oyo ayinza okuba nti nze ndakudya mu siteeti eyimu kuba emigo ndireyo oba abantu tubakubirize bobeini mwani mwesitwa ebintu bya baba tubisobola kuba mukugula ayo kyebakoba ati oswaire mwene mwesitwa bwonayida mu t-shirt noyaga ananza embusi gisigaisabye ti ndi mukanzu nolinga inumo oyinza okakibwa mwene wakolaki wava nawe so tulikubiza bwabasoka nti omukolo guno engeri guli gwa buwangwa oba balenzi bato oba bawala bato oba bakaire twambale kwebirowooza nti byabakaire bawala bakuba ati gomasidi basiiwa bekuno bakume kuba baba ayitumetera maama ajaba ng'ayambaire andekaire mu gomasi yobwendera mu kiteete yobona omyanyi maama edasika 26 biviire ku ssaawa 4 kankuumuzemu mu kitundu ekyokubiri tujja kuba ate nga tubona abantu ab'ebudyope beteesiteesi batya mukolo guno bwe guba nguliku abantu bangi munange osobola okugufunamu empiiya ate era niiwe ali eyo ndakwogeraku niiwe ku isimu osobola okuba ate nga weenobaako nebyotuloodera ku ebyo byetukobye musobola okuba nga muli eyo mwakuba ati ife twenda afuna baasi tuyide aye tukole tutya n'ebindi ku ebyo ndakuba ate nga tubiringako mu kitundu kyaife ekyokubiri ninze Samuel Mwesigwa ndina omwesekisiga isaabire ejjowero okuva mu essaza lya baba erya Bugabula kumuloka ali Baba TV ninze Samuel Mwesigwa baba Kyabazinga ali kulamula ndi wa Lugave ate nze ndi mwise Mulungu ndi mu essaza lya Butembe omwo mwe nzaalibwa olunaku olwaleero tuli kulingira ku matikkira g'omukuzi ogw'ekumi giweze emyaka 10 okuva omwaka gwa 2014 enaku n'omwezi daali 13 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwo baba Kyabazinga weyanina ku ikonero buli kisoba tubala koze eri abantu abasinga batubuuza nti emyaka 10 mubalaki emyaka 10 nga Kyabazinga ali ku ikonero nini Kyabazinga owokuna mu Busoga okwedda okuba ate nga alamula kuva omwaka ogwo gwa 2014 paka n'essaawa eno mu myaka 10 tubala ebintu bingi ino niwe Musoga ali eyo odda kuba nga obita ku namba dange edo mu myaka gino 10 ife nga tukalina kuwaaku byetukukunganikiza era n'ebyo tudde nga tukulaga kiki kyolingira mu Busoga kiki kyolingira mu Uganda wakoba nti okuva baba Kyabazinga weyeida mu myaka 10 nze mbala kino abantu bafunye abakazi bazaire abalungu abantu basomye abantu bafunye emirimu abantu baguze amataka abantu bazimbye amayumba ekyalo ekya Busoga kikyuse ku 10 years nebyo bisanda bibiri we tuba tuize eno mu nsonga ed'ebyobufuzi bisanda bibiri biti bidamba era omukulembeze wabakulembera emyaka 10 nga mwamulonda nga constituency ndowooza constituency yebeekyuseeko so tuli kulinga constituency buse ya Busoga nti myaka 10 Kyabazinga wa Busoga abaire alamula twenda tulingirire wena tuweeku nti iwe kiki kyoyidukira era kiki kyolowoozaako in 10 years pita ku namba dange edo osobola okuba ate nga twogeraku niwe Baba TV. Hello. Hello. Oli ku Baba TV maina gaife wanji omukulu kale bwokuba ku namba yange eyo already mba nkufunye Baba TV. Hello.
Kale ssebo nawe bale mena niyo sinzire. Oli Buyende. Yesebu. Yesebu. Iwe mu myaka 10 mu district gy'oli mu kiki kyobala kyokobera abantu nti ti kuba Kyabazinga ono mu myaka gino tyandikibwoyineku? Kiki kyoyiddukira era kiki kyobala? So Kyabazinga olunaku lwe bamutikira iwe wali oli mu senior 4. Wasoma wafuna omulimu oba okaali funa mulimu? Kale ayerera gwona mulimu. Kale tukweyanziza. Baba TV, hello. Hello. Amena gefe nijo sinzire. Isaac okuveeka muli. Yesewa. Iwe mu myaka 10 kiki kyoyiddukiramuku? Kiki kyofunyemu kyosobola okwenumirizamu era wakiwayira abantu? Bingi. Tuweeyo ku bibiri. Eri omukozi Kyabazinga lwayita wano ebbula wene. Bagaba ebintu ku saidi yona matikira ago eri amatikira agaaliwo agaba n'abaali bakava okumayiza koosi yaiwe. Bagabira abavubuka ebyalaani emirimu ebintu bingi kale obwa Kyabazinga bweffe kulitambula naawo wena oli omu ku abo abaafuna? Nze tiri ku abaayi kubamu abaafuna. Kale kweyanziza. Baba TV, hello. Okay. Kale ndafunayo abakubi abandi nga babiri tusobola okuba ate nga tweyongerayo. Tuli kulingirira in 10 years abantu waliwo abafunye di contract, waliwo abafunye emirimu, waliwo n'abaafuna bye batuuseeku. Neri abaali tebabonanga ku mbaga ya mwenemu. Yona tubeere nabyo mu myaka gino 10. So nsonga y'amaanyi ino. Okay. Abantu bawulira. Abantu abali ebudyope betegeeka batya okuba nti omukolo guno bagufunamu esente. Era babanga bakali kirowoozaako bakole batya? Tulikubiriza buli muntu wali. Naddala ab'ebudyope abali kumpi ne site bona. Nti buli kyosobola okutana kireeteko ki okatana. Mubateereire waakaagaanya ako? Akaagaanya kaliwo kuba tulina activities ediri kutandika nga omukolo gukaali. Tusooka n'ekyaife ekitumanyibwako nti obanga oyidde okuswayira kyapa lwekyoda nokubakyapa ku kintu kino. Olina emicungwa gyo gituusi gyotunda emicungwa olima amapapaali. Olina enimiro ya watermelon. Otalinda kulima Kampala. Abantu bajja kubaawo abalinda okugula ebintu bino. Ofumba mmere. Bino ofumba emmere abasobola okugula bakole ki bakuguleko. So tulikola basoga nti kuno ekintu kino kyaife naddala ab'ebudyope wansi ebiyemu. Ekintu
kino olinda kukumisa tukonka mwinde mutandika okwegeza ebifomu byokuwana asobola okolera era buli omu otakubaako nti atekayo emmere n'aba etya iwe eri abantu bange abali ku ground okusingira nga meya wabukungu town council chairperson wa Community Sub County bona bali ku ground osobola okugemagana n'abantu bano wabakula kikyo walinze okukola era sembe njokoba nti omuntu aidako olwo olunaku lwene oba basobola okwidda beewandiisa okwidako olwo olunaku lwene mwanyesi bwegeza kyokoze kubeza biri kutandikamu onaku linenda inyuma abantu bajja kubaawo idi olaga ekyokola ki niwoba osamba migaire leeta emigaire tujja kuba n'abantu ab'endawulo bajja kuba abasulezo bajja kuba asaba ekinansi baidako okulaku naye yabatabibonangaku nga basobola obiku niyo giba migaabe engoma edo nti abantu baide boolese iwe oyinza oba osamba migaire leeta emigaire gye abantu bagibone era bagigule oyoleka abantu kikyokola ki kyokola buli omu kyolina nga kyandawulo nga walenze abali kwida kumukola okwo baide bakibona ndikusaba nti kireete abantu bajabigula abantu baide babibone bamanye nti busoga ekaani yesewo kale imwe abali eyo mukolesa akaganyaako musobole okuba ate nga mukolako sente. Baba TV, hello. Oli ku Baba TV amaina gaife nijo sinzire. Oli ku Baba TV amaina gaife kale kanfuno wundi. Hello. Hello. Yes, amaina gaife nijo sinzire. Amaina baita kalyango beni nsinzire buyanja mu district ye Buyende. Aha. Ndikwenze ndikufunga bwa Bukunge. Enteekateeka dawe era nga omwami oyo wakoze. Kubanga nze ntuwameno kusini wene kubanga ova obuyanja wajeku. Enteekateeka do datandika amasano mangi eno baba ndikwenda kutegeeza nti abantu bebasanufu. Nendo nkobere ekintu ekyendawulo ekiri awo ekijja okumpaliriza okuva saawa eno wendi okwiddawo sigira kumbalirako ebiri awo nti wano twakoze kino baba enteekateeka okuva twawulira nti baba ali kwidda eno abantu basanufu bali kukola emirimu n'omwoyo mulala era enteekateeka tutandika ku doozi bwe tuyiwa okola mulimu ki? Ffe tuba tuli kutimba. Muli kutimba tenti, muli kutimba miti? Tuli kutimba miti. Muli zimba bitirirwa? Yes, sir. Olowooza mwakazimba bitirirwa nga bimeka? Takazimba bitirirwa nga bibiri. Nga mulitambula mpola. Tulibyongera ku maani. Kale kweyanziza. Mwedda kuba muzimba n'ebisingaku awo. Bituyamba ino okulagiriza abantu abali eyo. Baba TV, hello. Hello. Oli ku Baba amaina gaife niyo sinzire. Hello. Hello. Okiriza Jeremiah ndi Matuga. Yes, sebo. Okiriza Jeremiah ndi Matuga. Munange Dabida uli alijja abekirama. Kale tweyanziza. Mwami Kaziba. Hello. Oli ku Baba TV. Bala mwisa mwebale. Nkale sebo fena tukula mwisa. Kaziba Moses. Yes, sebo. Okupembu ya mwekawa. Moses. Ekizibu kyange kiri kirala empiri mu Busoga. Era kyensaba. Ewe, Fulubaba. N'omugeni. Ekintu kino bakituuse. Yes, sebo. Busoga twenda tulindingeku. Tuleme kugobereranga. Bwebwine palamenti yabaire mukulu abekuwe bateeseiza. Tulindinge tukole ebijjo n'otiye Busoga. Tube n'olukiiko olw'e Busoga. Tulina tufune kubanga bwoba n'ebijjo n'otiya abakiika bafuna omusala gwe bapalamenti ne bamima bapalamenti gye bafuna. Amasomero tugagekoleraku, amalwaliro tugekolereku, tufune emirimu mu Busoga
ebyekulakulana n'akasente bibe mu Busoga kyensaba Baba Kyabazinga ayogere nimbona Kadaga Busoga abandi kubava tukole tunokia nga Busoga. Aye mwami Kaziba iwe mu myaka gino 10 kyo wenumirizamu Kyabazinga nga ali kuyikonera mu Busoga ni mu bulamu abantu okuba awalala nga Abasuga Abasuga wali nga buli munsi bakuye kyokki kintu kitono ekyabasuga okuba kati tuli walala gindi tubalizimu yeyongeire mu amaanyi bwezimu yeyongera mu amaanyi ekyo kitegeeza nti kasente kayingira mu Busoga so bintu bingi era kati empira egira amasaka togibona abantu tibakola era kati kyetuteeka okuteekeramu amaanyi abava mu mipiira egy'amasasa mu Busoga kujja ku national team oba kyekyo tufune tiimu nga ya mu Busoga ng'esobola okukasinga n'amaanyi Uganda Cranes ng'esobola okujja yavuganya kuliya ebyo byetuteekwa kati okusaba aye tusaba akulembera omumuli guno regional tier tugenkigirirwa amalwaliro gano egagalisira Baba Kyabazinga gwe yataawo aliwa amasomero galikola bubi Baba Kyabazinga gwe yagemye amasomero oli kuki kitutaasi ebyokulowookereza mu minisitule nga mwana abaife nga bayita amasomero abaana baife obugasoma kubona abantu benayibe eddagala sewenaabula nga Baba Kyabazinga era nga Busoga neeri ebikolaku Baba Kyabazinga afunvuwe ebyanda n'ebyanda. Hello oli ku Baba TV amena gave nze kigondani okuva wanne buyogerere wange bukasa yesewe mwami Dani nze nenda kukugobera Samwiri Ebusoga ova mu isaza ki Ebusoga ndi kuva mu isaza lya Kigulu yesewe isaza lya Kigulu awo wemupiira nze nenda kusiima Baba Kyabazinga okugaita kwatugaite nga Busoga n'ekindi ebintu byembwe nga singa Kyabazinga ono kuva kukyatirizwaine ng'ebiriwa isa bantu babagabula nadyopo w'okunaatugaite nga Abasoga kuva buti nze ndi lano ndi Kampala ate ndikugobera muganda wange tulina omukwano kuva ntogano buti kino kyafugana kiramuso otuuke wakoba oti Kyabazinga afunvuwe ole yamanawo manaati ono Musoga munnange era mba ndina okukola ki okuba ow'endawulo nagi ayo omugiye gyajja kumatiikira Baba nikwenda kwida kumatikira era lano ndikuba niba nange betukakolagana nabo gano yakwita era ndikuwulira n'endagiro kibali kutulagirira bulungi wetuti kujja okuwetera ku mukondagale ikirire nagwamaalamu bale biti kutuuka bulungi era nze mmanyi engemye endagiro bulungi kale nkweyanziza niwe asembayo. Hello oli ku Baba kale sebwe nawe bali jakusaba okendeze ku volumu ya TV tusobole okwogera newe mwami ani Baba TV. Hello Panji kale sebwe nawe bali oli ku Baba amaina gaffe niyo sinzire Mpala Alex kanda wananga olunati kansala osinzirewa sinzire ntebe sawa dino Busoga ova mu isaza ki sawa dino sinzire ntebe ayimba mu isaza lya Butembe isaza lya Butembe iwe emyaka gino 10 ogyenumirizamu ki kinenumiriza mu Kyabazinga kubanga atugayise kubanga Kyabazinga atugayise kuba sawa dino eno gyemba oyogera bwogere ku Kyabazinga
buli muntu akuwa ekitiibwa kuba twafuna Kyabazinga. Okay. Ekitaliwo walayira nga bakawabuko batya mwena abasoga omuzaana namukulembeze omuzaana Kyabazinga mwogera biki. Okay, butisaawe nomutambula nga ebifuba biri waigulu kubanga Kyabazinga alimu. Asa dino kutambula n'amaanyi tulimaanyi meerere. Kale baba okuba mu ntebe. Olemeire ku simu yange kankuwa omukisa ogusembayo. Hello. 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 Amena gaffe niyo sinzire. Hello. Oli ku Baba TV. Otiri otosebo. Ndi bulungi oli otya nnyabo? Ndi bulungi. Amena gaife. Amaina lezo sala na mtoya. Osinzirewa? Kamuli eno wakadage sumoka kadaga mbula muti. Oyo mwesaza lya Bugabula. Ndi mwesaza lya Bugabula. Tuli ku batoshi mu myaka 10. Iwe kiki kyofuniemu, kiki kyoidukira, kiki kyewebalamu? Mu myaka 10? Nga Baba Kyabazinga ali ku ikonero. Ensoma nawe ensoma nungi. Niwe wasomye oba olisobola osomesa abaana? Nize nasomye. Okay. Mwebale kutuwuliriza. Kale, wena webale. Baba TV, hello. Hello. Amena yefe ngosinzi. Wanje? Oli ku Baba TV? Onala fati okuva ejinje. Alafati obeera oteesa ki? Mbaire nteesa. Nti Hello? 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 Hello. Oli ku Baba TV, hello? Kale bambi wena webale. Amena gaffe nijo sinzire. Mwebale okuweereza okwo. Kale bambi wena webale otubona. Ndi kwogera ku nani? Ndi kwogera ku nani? Ono oli kwogera ku Intaneti okuveena Mwendwa. Okuveena Mwendwa. Janet, we mu myaka gino 10 egya Kyabazinga kiki kye weebalamu? Myaka gino 10. Wanje? Weebalamu Kyabazinga. Janet, kendeza TV kubanga tiri kwenda kutoolako. Baba Kyabazinga okutubeererawo. Ababeereire watya? Atubeereirewo kubanga nze okusoma kwange. Somye ku Kyabazinga. Kale kirungi kirija kuba ate nga nswika wano dakiika dikireko aye nga abantu bangi ateeka ensanusa basoga okuva mu masaza ag'endawulo bakubi nenda tusiibule twidda kuba ate nga twira another day. Naye nziza nenda okusiima era nayenda okubiriza buli muntu wena wooli naddala abasoga n'emikwano gya busoga n'abasobola okuba mikwano gya busoga yebida nti banange mwekombe nga 13 omwezi guno olwokutaano olwida talowooza nti 13 wala mwezi olwokutaano olwida mwide tugumize Baba ebukungu ku mwalo olawula disitulikiti y'Ebyende nga Baba ali kuweza emyaka 10 ku ikonero. Ate era ndikwenda okubajukiza nti kuno omukozi gwa ndawulo nti n'omukozi ogusoose Baba ng'ali kufuluma n'imama ali kwidde omulaga obusoga era ng'ajja kusinziira bukungu ayambulira obusoga mama gy'oli yamutesi. So banange mbeegayirire mu mutima nfukamye mutatuswaza mwide tubeeyo bangi oiti mwesikubaokuba abalire ekyendawulo nagalira obusozi bebeka kasatu
sato sozo wenzo okali ai naluulira ai waluya kwera abakulu bayikoteekateeka n'okuta kyebeta nuclear plant so ndikwendera okubalusa kuno okubeeza abali kakiiko akategesi mwena mwena okubeera kawa igumpa kakawansi akalikola wansi bachairman banga abatiri mwena mwena nabulisa kino abali abantu baife batuuke babone ddala gy'emyaka 10 yesebo n'okwebaza management ya Baba TV wakaire kano tudaye twogera ku nsonga ddala Baba Kyabazinga n'okwebaza abantu ab'ekibera ababaire nga muli kubona puroguramu eno tubanange tuve ku kyetutoola omukolo guno kyona kyolina kyosobola okwita otane kyolina kyona kuba guno omukolo kyotoolamu nekyeyo kale kale nkweyanziza kubera okuba ate nga otwegaiseeko nako olwaleero saasira eri kwidda tudda kuba ate nga tuba wano n'abakungu ab'endawulo ndakuleeta minisita w'ensonga eby'ebyobulamu atuyinonole ku olusiisira luno olw'ebyobulamu olulijja okubaawo then nsobola okuba ate nga twongera okutegeera n'enteekateeka nga bwe dirijja otambula byennenda okuba ate nga mbaiddukiza nti waliwo olusiisira olw'ebyobulamu waliwo entaka edd'amaato ate ni Baba Kyabazinga mwene alijja kuba ate nga abaawo mu nnaku lino donadona tulijja aba bukungu kyagala mu disitulikiti ya Buyende mu isaza erya Bugabula Bibbi abantu abajjaako ekaggulu tiwala ino okuva ekaggulu mu kifo kye tulijja okuba ate nga tubaamu kale mwe abajja ekaggulu osobola okuba ate nga otegeire geography eyo ninze Samuel Mwesigwa Baba Kyabazinga His Majesty William Bafos Kadombula Gabula na Diopo okuna Baba Fungo ebyanda n'ebyanda